Butamize na bujanga mate sabusura mbulina. Kati mujje munkube. Bono mala kunkuba nja kula je na bussa. Nja kukubula je na buteeka. All right, oli ku verse strange 256 amanya bampita simple. Tambuza butambuza video. Omukyala Jennifer Nakangubi full figure aka Fangoni Maza avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti alina obujulizi ku mukulu amanyikibwanga Mulwana Patrick abasinga gwe mumanyi nga Alien Skin aka Fangoni Faza. Yeah. Botatambuza eno notambuza eriwa oli ku verse strange wano bwokka toyina wogenda sanga any other platform osobola ofunira ku source. Fena tukimanyi bulungi nnyo omu ku bantu ababadde very loyal to Fangoni Unity platform. Yeah. Netumanyiddwa Fangoni Forest omukyala Jennifer full figure Nakangubi. Naye oba kiki kye bamukoze oba ngabana I don't know. Avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti yalina obutambi. Yalina obutambi. Jennifer full figure fena tumujjukira bulungi nnyo we bakwata Alien Skin ku musango gw'okuba abasawo ku ddwaliro. Omukyala ono Jennifer full figure yali musaale nnyo mu kulwana okulaba nga Alien Skin ateebwa ku kakalu ka kooti. Yakola buli kimwe era mwamulaba ku live nga ayita wano ne wali nga kwegamba alinganga akolerera I even don't know. Era otwogera ku bantu abadde abamaanyi ennyo mu Fangoni awo nga bagikubira ekikopo abadde Jennifer full figure Nakangubi partly oba kyekyaguddewo oba ngabana I don't know. Avuddeyo n'ayogera buli kyama ekiri ku Fangoni. I strongly believe if the police is really serious in Alien Skin's case nga we bagamba Jennifer full figure right now would be in witness protection program. Kubagamba nti ayina obukakafu ku buli incident happening ku Fangoni gye mubadde munoonyerezaako. Kati bannaye tulinda ki? Kati nkimanyi olwo batandise okukuba embuutu ebintu bitabuse. Full figure Jennifer Nakangubi aka Fangoni Maza, Mulwana Patrick aka Alien Skin Fangoni Papa babaddenga bati wetuwogerere essaawa zino abaali bati kati bali bati. Nange simanyi kyaguddewo wabula Jennifer full figure akoze video. Nina video ni ya dakika 10 wazinda ba 10 ezo ng'ayogera buli kimu. Oyagala okumanya ku byajjola mu enfaaye full figure mu video gye ngenda okuzannyira. Oyagala okumanya ku by'omwana gwe baakatta waliwo ne gwe baafumita makansi muno nze mbadde sibimanyi abyogedde mu video. Mulwana Patrick leero simanyi, only God knows. Njagala gwe omuntu andaba otambuze video eno. Ensonga eno kasitampulidde nga full figure agamba nina video naziwane Damulira, Christopher Damulira owa Crime Intelligence. Awo ne ngamba awo mugezo odda mabega n'olaba ka video kano kali njagala gwandaba otulokalire osharinge video owulirize ebigambo bya full figure ng'awandira Alien Skin. Katukomewo obutamize na bujanga mate sabusura mbulina. Kati mujje munkube. Bono mala kunkuba nja kula je na bussa. Nja kukubula je na buteeka. Bona kugamba ojja kuwera. Bwoba oli safe nga bagamba lwaki bakyakwata abaana. Ako kabategevu bokka. Kabagezi bokka. Nkweze ku message afande Damulira yampadde njikulage. Oba nkusomere. Yebane bakama bange lwaki mbateeka mu nonsense. Nabo bananchawolo olugamba. Likoti nze ku basajja. Lwaki bakyakwata abaana?
ako kabagezi bokka muve ku kamiliyoni muve ku Kenzo mwewo muzeeko just osobola okulifreshinga n'okola n'okkiriza nti nkimaze wakuwa abaana noba n'ekibuli n'olumba Bobi Wine n'omufuula ekitagasa n'omulumba nga ku kitebe kye okiwandiseeko okikubyeko sipole obalumbye bannayuganda bali mu Uganda ekkiriza eddembe yaleeta eddembe lya competition balina right evuganya President Museveni constitution ebagaana oli mu constitution enamuwadde ekiwandiiko olina kitaawo kabeere sister oba senga awo alinako waali basiba abaana b'abaminisita goveve ng'omanyira abantu okuba abaana b'abantu gwe wano nga bakkuwa ebinyira byo byawoonoma nalaba bivevenga kyekyo Katonda kyali akusasula nzolaawe bankuba nasooka ne neebaza Katonda kimu yantaasa okufa that is one era speaker yampite waka sigala kwagala bwe twayogera naye yaŋŋamba you have a big sister please forgive ng'oyo amavuvi asibe wa speaker ku kikomera ayiye eminyire waki ku kikomera bagana kigamiza bati kubemba ko ng'ekyana ky'essomero ndaba nga kiyiwa endibaliba z'amabeere nenzijukira bye nakukolera obulumi bw'abantu Asani yaŋŋamba omwana we yajjanga makansi mwaji mufumita muno omwana nze namuwa 7 million it's my money 7 million mu family temuni muntu yaddayo emitwalo 5 emitwalo aga sente za bailo mama fina yazimba 1M emilioni ndala ya Julius sekasini yajimba bazimpera ku mobile man nazijja wali machindi nga tewali wadde abaana bali ku kooti okwo konna asobola okusonda emitwalo 20 emitwalo 10 ameka Professor Bebe nkwagala nnyo mama fina kyeneka kala ne wava mukomera tewagenda kwa mama fina wadde mwenyege ekigambo tena kyakwagalako wagenda wasekasini kongera sente ndala era n'ogamba nze wenje omugaga natanjo kyamba nkulabanga omudongo kulabanga omusiru kiri lauze kiri arrogant kyekibi kyekyogera obubi kyekyempisa envundu buli kibi kikuliko buli kibi oyina nokuloga bangi lero nologa bangi naye nga siloga kana Yesu ate Katonda agoba nsonga kiki kyenjogedde ekibi oba nkuvumye eki oba kyenjogedde kitaliwo n'olumba nupu n'ogifula toyiyeewo ekibina ky'abanno ekina bafulawa bamugoberera ffe Bobi twamuvaako kwale tetumulumba kwale tetulumba bwoba tomuwagire wono nayo ki wakyo mufuula toyi tetumuwagira Bobi Wine era akimanyi tetumulumba kuba ayina abamukkiririzaamu obakoze otya baleke eyo libbata yaabwe constitution ekikkiriza singa tekikiriza yandibadde yebajjawo lwaki gwa abalumba ekitebe kyawo no bakakizimba kipya nokifuuyira sipule nobalumba musimanyi biki kabampaane gyanakukomya ate togenda kufunamu kintu neki eno gavumenti mbu Museveni akkiririzamu ebyo mbu akuwanaku esente kuki jukira wayingira mu State House Museveni kyeyabakola wamulaba wadde mulengerako bwoti temwakoma kunaba nga maze okwekuba ebifaananyi era mwali muluddemu Kenzo olukwe Kenzo wagenda ewuwe mukazi we nakuwa ne juice ne muwogera ne muteesa nakuteeka ku program egenda mu State House n'okwaraga ne Bebe ku ne Mayinja ne Kamiliyoni ne mulyamu Kenzo olukwe Kenzo yabakola ki olunaku lwe lumu laba we mugenda ate Kenzo n'asimbula abakubira muliwa mwesi muzijjeeko n'abasanga mu State House
Muzeyi n'agamba ndaba bano abakenze mu mugende. Gwe teweebuuza kyava ku ki. Kano tasitula muntu wankwe, kano tasitula muntu mubi. Kano tasitula muntu wankwe. Tasitula muntu mubi. Lwaki tebalaba muzeyi oli wa kitalo. Era bakutwa bate bakuyingiza. Kenzo batwa tebayingira, tebamulaba. Tebayogera bali betaaga. Lwaki je nomuwozi tamusinkana ngako. Ndaba oyo mubujabu yalimba mbwala muwozi nga wamusanga wa. Kumutalachi. Muli ku page ya Sibaga Katai basumbu mwasa amira muwoza kupostinze muwoza kize fujo mu gwanga Uganda. Je nomuwozi kanedu gaba. Nga basiba bana babwe. Basiba babwe. Bana nyimana bakowa. Basiba babwe. Basaba minister. Basaba general. Nabanono. Babirungi bonna bali awo. Ate gwe who are you? Walwanira wa? Nanka bagitani. Bakwata ba general. Ozo soko tuka ku level ya Sipapa. Yaina SFC nga yemu kuma gwana kuma. Oyina kasala atenga kakowa kekolera babana babantu. Vakwana bafulaka bakwagala bajjawo obuzi. Sipapa SFC yalinge mukuma ali ruzira emyaka eja. Ngale tusubira kulowooza nga nako talivayo. Ne sente yazirina. Ngazogane mu dola gwe noli mwavu muzibu. Oli munaku muzibu. Emmotoka zo zola bekabalagala ezebbeyi ezivunze zaali za Sipapa. Gwe nno olina bivundo. Bijana bale mokwalula okutwala. Toyina bivundo. Kamujira gwe wavumanga n'ovuma kamujira omanye emisango gya kutasa kibuye gwe. Kamujira yakukwekera no. Omanye obutemu kamujira bakukwekera gwe. Kamujira omanye ntasa gya kutasa emirundi emeka gya kutasa. Ne mu muyimba ne mu luyimba. Toyina gwe oswalira. Toyina gwe otya. Sikuzaako na lugalo lwange gwe. Sikuzaako lugalo lwange. Njako ngani mulalu. Nze nkugambe kimu. Bw'oba olimu amagezi. Njaga we kuŋŋaanya ojjukire bye bajja ewuwo. Bw'omanya bye bajja ewuwo ng'obimanyi bulungi. Beera mukakamu. Obimanyi bulungi bye baatwala. Tobimanyi? Please keep quiet. Sirikako. Tulonda mu February. Balayira mu gwakutano teguli wala. Mugwa musanvu jja balaba kimafia. Tulonda mu February. Mugwa okutano muzeyi alayire. Mugwa okusanvu bajja kuba bataka. Ku fayire yemu. Naye ku fayire yemu kujja kubeerako endala nga 3 mwezi. Bino mbikugamba I'm a mother. Sikuinaako buzibu sikuwalana. Naye abaganda bagamba baba babuliro waawo obwengo wamwana kwakola ki? Ng'amatw akunkumula. Tulonda Febu. Mugwokutano muzeyi alayire. Mugwa musanvu. Bw'onooyingira ogw'ekkumi. Va ku baana b'abantu, va ku bantu ensira bandabe. Byokoze bimala. Tuula obulirire omwoyo gugambe mwoyo gwange. Byenkoze bimala. Dubai togisobola bakolayo ebikolo bakubira nayo. Olw'okuba n'abaana babikiriye Dubai bakukuba kata bakutte. N'obwo obuziina bwe baabukuba ne tubikirira ne tuwagawaga ebyekisiru. Abaana tebakuba ggwe. Tebalina vidiyo entuufu nga bakuba. Osaana okuddamu okulinyimba Dubai gwe. Ye abakutwalanga mu London simanyi wabaddawa. Bannanga omuyimo ofanga toyimye. Kati egyo emikisa obugibanga gyakuva mu ngalo. Tuulako wansi ogambe no. Bakiyita liseti kyekya fade Michael muluzungu kyeki liseti kyeki.
Reset chechi. Reset. Tula ko wansi. We setting buto. Oyiwe structure gyotambulira ko strategy yonna. Yonna gite. TV zikugobye zigalaxy zakola zonna zivuma. Simanyi zaani TikTok ezakuleta abana batandise okudduka. Abala tewali go abala mu kitiibwa, tewali go abala mu magezi, tewali go wali kiti respect. Abantu amba kwagala ka kantu just katono nnyo for respect. Generation wala sobola kumuwachi. Ovanku muntu asitwe milioni 5 ngazibala omulundi gumu nga mukazi ngomwadde bulamu ovanga ku muntu asitule milioni oyo mukazi ayogeranga okuva ku matya nazibya obujji ffe twakakanga ebiyimba ne tubyagaza n'abafu bitanyuma nembikubanga ne ku TV y'abalokole kwata ku banyimba. Anyway, njagala okubagamba ekigambo kimu gwe nkujjeko olugalo lwange sirikuzaako naye mbabuulidde ekiwalanya Kenzo mukitegedde. Kenzo kubanga ayagaliza ku bantu abalala, ayagaliza region endala zibeere regions endala nazo ziyimbeko nazo kati bamutandisa omusettinga bagenda musettinga bingi tebinaba naye lwakuba nti Katonda tubisuubira. Anyway, eyo nvuddeyo ekyo nkitadde ategedde ategeere si mubisi mwogerako mubisi muwala nasi butamwagala mbadde ngena mwagala mpeeki niwe namwagala namufunamu kakinzo okuleka okuspendinga.